babonyawenyeza tete emirundi gyonna mukazi wattu n'aguma. I think wano yagambye why kanveemu omwasi ate omukazi omunyarwanda siba obusungu. Omukazi omunyarwanda ate bw'asalawo aba asazeewo. Mugende ku YouTube yange emboozi gyeri omwana ng'anyumiza emboozi. Be bantu abakyasinza okubeera n'omutima oguli bold, omutima ogusalawo. Kati osobola omukola byonna n'aguma kuba bagumiikiriza ate n'aguma paka watuuka n'agamba kino kyetaagisa. Nze okusinziira ku kye nnawulidde nti babadde n'obutakkaanya abo ng'abafumbo. Kati mu kubeera n'obutakkaanya ekirowoozo bino byabeera mu mabaala. Yabadde wa Shaani awe Munyonyo. Munnange nga tetajja aleeta abaana nga bamuterawo nga bayombayombamu awo nga beekubakubamu awo buyiyiyi ng'asimbula agenda ndowooza kimugamba mweno Benz gye baamuwanga ekirabo kirabika tategedde emmotoka ki aleeta abaana yeegulikako katate munnaye aleeta abaana ndowooza agenza olaga abaana bange mbamulekerawo kya wano eno omwene empewo akomawo abakima. Kati mu kukomawo abakima bawanyisiganya anyiiga ng'awera wiza atateekawo embeera ateekawo embeera agisimbula agimutuusaako amala ng'agyolekeza. Yagimutuusizaako butuuza. Ekize alina bbanga yamukoonedde wano wa Baashi. Ewa Shaani. Wa Shaani omanyiyo? Emanyiwa. But still naye ndi kino nze njagala kyogerako bwe nti nze nalaba Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okukugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna. Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing. Oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada, jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugubira ne ku passport yo gw'atannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi. Oyagala kufunira air ticket kajangu mu Azul Tour and Travel. Olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy, jangu mu Azul Tour and Travel. Ensonga zonna bazanguya, basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984. Beba Azul Tour and Travel. walabise bulungi Shadia ebikaki jangu nga buli awo be supportive kubideo ku simu mali musoloza batuwe nange njagala twagala sente za charity gwe muteeka akafaananyi ka Shadia aka charity kalogoza Shadia anaafuna ddi mu kantu atenze envaako sente sina kyenvaako so Shadia ye tulina mukulu bali muteekeko akantu muteekeko akantu ako kwe kaliko neki bakoze Shadia jjo bawanyoli olwaniridde nnyo abakyala basooka bakulangirawo Pisidiani soko jje okumaliriza ki ali wajangu chikemu nga tuli kuja akantu kanabate kawedde suti gy'okubyeye kudduse omaika kanu akayita mubambira aliwo gwe tuteeka mu kantu tekalina official presenter tekalina official introduction byebyo nno sawa shiba ina press conference onako olwaleero kyova oyambadde bwetyo ng'oli dimyo kati mbu bwati ali demyo
Kiki ekibagamba? Lwaki wabeera Omanyi Demio? ekigambo ekijja ne kibeera awo. Demio obeera onyumya okukamala obukamazi ekintu kirungi nnyo nnyo nnyo. Akagambo DP kategeeza ki? DP. Ng'akafaananyiko ke kali profile picture nze ndi ku DP. Munange kannemu otegeera. Ebeera ate profile picture ate neefuuka DP. Yo DP. Diplomatic photo. Badde nsuubira yandibadde PP. Profile picture. DP kyava manyi tubuukira nange simanyi ekyava bw'okimanyi. Tukateekeko mu ggogo. Lwaki tuwereega? Naye kati Bampe engatto zange ng'otunula kano kakikuwayambadde kati leero kano. Kakata distressed what? Distressed kinu. Distressed vintage kinu. Eno teba boxa kati. Oli musambi wa mupiira? Oli musambi wa mupiira? Bano babeera ever ready. Naye ekyamazima olaba. Nedda Naye kankasembezeeko wansi. kuno kujwa. Mundyeko eswaga ne sijja bwambala. Alwa kwamba Mbadde kinu sayimu. Enjambala. Obwa. ewaka. Naye nga ndi mu mmotoka. Ewaka. Ne mu kisaawe. Kugulu kibannaye. Nedda ssebo. Naye kugulu kwe kumala amalawo. Si kumala amalawo. Engatto entuufu. Kumala amalako mpola mpola. Balese engatto Naye ku musajja kimala. eno mpya sinajjambalamu. Tojambala. Yogera sente ze wajja. Divorce tosa bana kintu kipya ne tutakiraba. Ndowooza olabye nti oyambala fake. Kati ekizibu ky'olina kuzambala nnyo. Anyambale fake naye ng'alabika bulungi. Akantu kanja kanjeko kajeeko. Akalaga nti mpya. Kale kakali osoko pedi kakawai. Abamu nno babwambalirako kati naye kambalireko. Ate mpeza ati nga temuli onyambadde fake. Mukama wange yambala engatto yo. Nene Shadi yagireese. Eno sino sakusingatto. Ngatto togiraba? Ate neetambulira ddala mpaka eno oyagala wogikomya. Oyagala n'ogikomya, oyagala n'ogikkiriza, oyagala n'omalirayo ddala. Era esigala ngatto. Banga zino za wiita. Mpewo nyingi. Kisinziira olugoye. Leero kumakyalo mwami njakajje nga teyeesimbidde kanyeera. Era baba agirinyirawo nnyabula. Agirinyirawo nagamba kyana kyattu. Era muze yagambe. Kyana kyattu. Kakati birthday ya mwami njakagenda mugenda kuliira mu mawanga ganjawulo. Munnange gerere genda tusanga tetuli mawanga gegamu ate ng'ebeerawo mu mwezi gw'egumu. But waliwo mulina mweteekateeka. Abantu nno baavumye ono nga bagamba nti ali mu kuwagira okubba abakazi okubba abasajja kubanga abaana baakuyingidde. Ekisooka ekyasoose okukuyingiza kwe kugamba nti Kadiru tomulya. Ate ekyo kibi nze si gwe njagala golaba faana wamu mwami wange tamufaanana. Lwakwera lwo naye ampereza nange message nangamba banna si lwakuba muddugavu nange simulya. Buli omu abako nekyayagala nze saamuvumye nti mubi nti oba ki wabula nze si gwe njagala. Yaŋŋambye bannange yagambye bannange ye oba tomulya lutalo. Yagambye sika Shadia naye naye cameraman n'aba waffe ffenna. Yagambye simpa Ate natukwate bulungi wala amawulire. Ate nze kasita mbeera n'omusajja mbeera sikyalaba. Kano kavaako ndowooza nga bw'oba n'omusajja wo tuba tokyalaba. So do you cheat? No, I don't. Kati oba olina gw'ocheatinga kagamba abakazi babi bannaye anneegaanye. Mwegaanye. Kati ajja nkube mwegaanye. Eno your relationship wins about cheating, but have you ever cheated? Have I ever cheated? Have you ever Ever cheat nange with the tea totekako teddy. I will prove you wrong. Have you ever what cheat? Test chimoyogere. Sokoleka marabo. Test chimoyogere. Mulekenze mu malaka. Participle test. Darling. Cheated je kiri. Nkale sadenze ndi muzungu. Ndi muzungu. Siga kyososeza. Have you ever cheat? Omwana aliwo olomu akana kawachaza ngakogera oluzungu. Bakaita kani akana akati. Elin. Yali anze. Nebagamba nti omwana yakomera ngagamba osayimo oluzungu yakwesanga asaba mulimu. Oli namugamba yes. Tebasaba oluzungu bagamba nsaba ndeso okusaba kwange. Asaba mu Luganda. N'abaana batubanyidde. Abaana batubanyidde ekitiibwa gwe. Oluganda. Nanga bekitiibwa. Kati nze gwe mulaba wano nsaba mulimu. Kati so. Nsobola kino na kino. Bw'ogamba cheat. You have no problem with that. Atugenda beera ku ekyo no. Atu gulafe twasomanga kati kwala kumuteesa nga bagamba musoma kukuba ngoma na kusiba balongo. Ate tokyesibaako nnyo ekyo. Wamma kitegerekeka. Nene nga tongeri ngene.
Tewajambala bakatise bakuwampe. Ate egenda kwogera ate okugaziwa. Kati ekizibu kimu zengato z'abasama zonna bwe zityo. Siza abasama. Ani aje? Ne kiva ku kyokubanga engato akajamba lundi ogusooka n'esooka kusumba okutambuza bakiri kunze. Eba tenaterera muli tamanyira kiki. Nikala eno yo nene nnyo simanyi kyogenda kukola. Mwana akula. Kanjambalireyo bannange engato yange. Okuze mwana akula. Engato yange bannange. Genda gyambalanga bw'etyo. Naye teraganyo wamma. It's okay. Hadi yani unakasuka atuwe akantu katani nagenda. Pisi. Namuli yambale gomesi mu biseera bya gomesi. Vintage. Ojikubye baby. Yeah. For you who came late in the city, this is the sound system. Brother and Kadama, I'm diaspora. Good, Saudi never diaspora. Ennyo. Mama tukulimba. Ali mbwa Kadama. Gwe. Dubai. Nakali bwe kati. Mbwe kyekirabo kyande tukwanjagala nnyo muziki ebukazanya n'otambula okuva no paka wanto owulira bizanyi. Banna. Gwe ng'osimudde Diana. Gwe nti kuva ku jjange mukajjanga. So who inspired you to put up like that? That one. I have a channel analysis today on UBC. We speak English. So What? Inspiration is from there. So you have a what? I have a channel analysis. Channel analysis. Yes. And I'm also going to bank some checks. Hey. All these are Checks and balances. written in my name. You It's see? Diana. Yes. Diana watereera. Yani akikubye. Milioni 10. So Diana. Ekintu ky'oli mu kukola kibi. you started by English, you have to maintain. Nedda sijja Yeah, kusobola. Simon nedda Akantu kano kenkolera nkokolera nnyo abaana bali Saudi awo. Saudi. Yani nze nyina ekibuzo kyange bulijjo kye njagala okubuza oli mufumbo. Inze. Eh. Mukadde wange ekibuzo. Mukadde wange. Mukadde wange. Kyeyanziza kibuuzo ekyo. Kiba kinkwatirako ddala. Mukadde wange oyo bamumbulokingireko. Bamulokinge banzijjawo bujja. Nekulaba. Ompise retreat. Just Maria alakuteeka buteesi mu kantu kano otuwe update nkyaliyo cyane. Bannayuganda, first Again. and foremost, ekintu kyemukola kibi okubanga batukuba tachi ne museka ne mukuba mukalo si kirungi. Bali batukuba paasi nga banaga biseka busisi. Ndi ku TV ngambo manyi nali nkola analysis ya luzungu. Where? Ku UBC namulaba. You speak English? Yes. Oh my God. That's commentary. Wow. This is analysis. Oh, so yo byawudde. Yo byawudde. Ekyakiti nawe kyakulemye. Ekyakiti kyakulemye. Kyo kitegedde. Kanzire bali. There is a difference between analysis and commentary. Nanga bana bade ku UBC. Bana ba UBC wekiri. Kikigato tuba UBC. Neko kaliko kakubye. Bannayuganda mujje omukulu akulira omwogezi wa local organization committee Amanya Gondi Namanya yagambye temugenda kudda mu mwanjala. Ebyokulya bigenda kubeera jjukira abantu ababaza Amazzi bagasaze ebbeeyi. temujja na mazzi temujja na mmere ideally tebabikiriza ne mu tournaments obanga ozitambuddeko oba n'osomako ku guidelines so abantu ne batuukayo ate nga tebakola kiteri kyakulya so babagambye temugenda kuddamu ku starving banange mujje ttiimu mugiwagire ttiimu yatukubye yabadde egwana otukuba abantu nabadde ensonga Naye yatukuba nnyo. si nnyo wawe yatukwata ettaano Bannayigolo 3 anti zaasukka. batukwatako ettaano ku bbiri era ng'omugatte 3-0 Waliwo mateeka ge wasoma n'ogamba nti vuvuzera tebikirizibwa ne firimu mu kisawo nazirabyemu. abamu era bakukusa naye nga baali Ogiyisa okuvuzera, buli kintu kyonna kivaamu saawundi bakuba n'abaana N'okufuuwa kiteze buli kintu kyonna bakukiriza. kivaamu saawundi Ese tebakukiriza na kufuuwa. okufuuwa vuvuzera No, gassing because some people bannange. make noise when they Kale start. amanyirawo. Hey! oyinza okunasawo n'okukyusa Pipi! So, obadde ogamba watuwa ensonga 5 lwaki Uganda Cranes yalina okukubwa. ensonga eyasooka liigi eno lupimo lwa liigi ku Africa liigi ekibinja kye tulimu Uganda liigi yaffe ekwata kya 22 ku Africa Algeria ekwata kya 3 South Africa ekwata kya 10 Niger ndo gye tuyinza okubako Ate so olwo gundi, lupimo lwa liigi kyekisooka Guinea nabo bonna abo so liigi bali abasajja batusingako ekyokubiri experience y'abazannyi bwe tuba nga tulina Simon best player waffe mu Alan Okero yafuluma afulumye ye MVP n'agenda mu liigi yennyini ya Algeria he didn't make it for some reasons but
conclusively he didn't make it. Kati ate liije we twaje twagala okubonerezaamu nga n'omusambi waffe best player yagenda n'alemererwa n'adda wano era bwe yakomerera MVP ajja kirya. So liije ezo ziba zenkana zakusatu. Liigi yaffe amaanyi galiwa mu prize money. Ffe omuwanguzi afuna miliyoni 6. Eyo 6 bazisasula musambi mwezi gumu. Emu Algeria. Omusambi yali yagenza Algeria yagenda ku Paradu. Sebo mukama wange emiliyoni 6 wano. Olako zikubane mu kantu omwezi. Kati ffe awangula liigi. Kyokoze kya busiru ntitugende mu maaso ekyo. Kyokoze tekiriiyo. Abantu balabira ddala ebintu bino. Ekyo liigi nebange yaffe nnafu nnyo. Ekirala experience y'abatendesi. Kochi waabwe ng'omuzannyi ng'omutendesi yakikola. Ng'omuzannyi yali kapiteni waabwe eya tiimu ya World Cup 2010. Ng'omuzannyi ng'omutendesi yabatute ku final. Is a finalist last edition Senegal ngemukuba. Abaffe babajje ku clubs zaffe Vipers leeta gundi tuweeyo ne babaleeta ne bakola ki. So experience wise kubasambi oliotya kubatendesi oliotya liigi amaanyi galiwa exposure so bintu bingi nnyo era nze nabagamba wano Kibooko egenda kunyoka bali ku kisaawe era nze golo naye eyokusatu yo waakuba ye mu kirowezi lwaki tali ku kimu ebyo bibeerawo drops zibeerawo no bamututo no bamugize kubanga oli ajja nakugamba lwaki Yunus experience gyalina n'obukaka mu bwina tatandika anyama n'atandika naye oli ajja kugamba anyama azanya ragibe simuti ebibaaka bamutadde maaso so ebyo sikuwaamu but ekyo kirekera abali tekiniko kuba bo kati nga tujja mupiira gw'enkya tunywere bunywezi oba there has to be some improvements historically nekyo sikugambye tetuvangako mu kibinja so bw'osuubira okukivaamu ng'oli waka ng'osoose na muwarabu ekyo kiralamu abawarabu twakabakuba omulundi gumu myaka 9 twasemba bakuba oyo Hassan Mubiru ng'abakuba so many years ago bili bwerere tetuwangulangayo mupiira gutandika kyani from 2014 Right kuba Burkina Faso bili emu center mu years teba bili but from then so historically currently coach experience player experience amaanyi ga liigi money prize bintu binyo byadde bitukuba twabadde na advantage emu yakuba wakana muwagizi nayo muwagizi n'atuuka n'asale nga talina mazzi omwana yaligaye bali tukubidde ku lubuto olujjudde naye olubuto olukalu nze nyina omuwala gwe nalabye badde mubawagizi ng'agamba leero we batukuba siina gwe nkola ki gwenzijjamu okalaye naye kati PFF n'entegeera nti ate ndiki kala kyavudde n'akati wali so bakadde bange I had a limited time are you still kati tweyanze ge badoddawa atoddako wa wala kalubyamu ku mbeera naye noze nga kazense eno temugikalubya nnyo naye nga tukyaliku ne tunoonya yabya essimu ya Chosen Big kati omunange kikambwe naye gudi namugambye bulazo omutebi abawamamba kadirisa kakyali kagula sayiningirewo kati muyita muyamizanyo kadirisa kagule akyasayiningirewo omusambi ate ng'atandika efo ky'okusayininga yazze mu byakuddukana ate bamutaddeko cupa z'amazzi naye munange embiro zijja kati ekyo muluzungu mu mupiira ebira counter attack yamulumbye counter attack naye tuli wamu naye era tuvumirira nnyo ekyamukolebwa yasiba kasenge naye yanoba yasiba kasenge yanoba ye yagenda tabatya mu mpira yasiba kasenge defense yali efu defensive midfield yali efu naye ate ekibuuzo ani yayinza obba nga yabbye essimu ya Chosen Beki nga bali mu kumwengeejinga obuzibu bwe tulina zonna links zonna zeetooya ku mugole musajja ate omugole omusajja nga mubbi surprise just yabadde alina kamutegekera bamusaba password n'agiremera mu kusooka mukulu yageze kati eri omukazi anoonya essimu gyagula ku Apple Watch tagira yamaze n'akitereza yagambye Apple Store era nakyo nakyo kifu Apple Store ebeera mu iPhone ogwo omutimbagano anti era ogwo omutimbagano naye nze nkakasa kyeyabadde ategeeza mwakitegedde naye Apple Store baleke twokya eringa gundi wonoogula nze ndi Android nowa iPhone Apple Store tekitegeeza downloading apps waliwo gye bayita Apple Store osogenda nopurchasing ebintu katiza Shadia naye akwata Apple akwata iPhone ine tamanyi balina iPhone Tecno Infinix nedda mukwano yiyo gikwata oba ina Oppo Oppa yiyo 16 yano 16 Pro Max teyingiramu line n'emu kati eno ne wano wogifuna oba tofunye fake ono ye oyalinga mu business tete oyalinga mu ovulo kyaba
naye ng'atundire mutubuzaabuza eyabbye essimu yabadde distance ya centimeters nga 3 kuba yagambye eddakiika ntonotono. Actually kati ekyo kye bakoze gundi bakita tackle from behind. Omanyi omuntu Yes. bw'abanga akugenda oba tolaba kijja Okuva mabega. webale nnyo ky'ekigambo kye mbadde njagala. So she got a tackle. A tackle from behind. Tackle esobola kuyimirira kyokka. Kati from in front yo tejja. Ati in front that of is that is behind tackle nebera tackle from behind. ate behind tackle Nga we yandibaddeko dye mu maaso. Ndi mu bantu behind bakyamu tackle bannange akwata mabega not tackle from behind ndi mu bantu bakyamu. So tunoonya yabbye essimu. ne basogitrakinga Totawaana. tracking ate bagisanga mu Simon ogenda kukwako information y'omwana omulala yafudde. Owa- Omwana omulala yafudde kuseta hayi tonabiwulira. Poliisi eri mu bikola. Poliisi bamaze omuzi. Bamaze. naye taata yabadde mukambwe mu bantu Tata Oyinza yamaze. butaba mukambwe ne bwaba ggwe ng'omwana wo myaka egyo oyinza obutaba mukambwe mazima ddala. Tolinawo kye weebuuzaawo. Wa ebyokwebuuza obyebuuza oyinza okwebuuza mu ggwanga muno ne weebuuza ekintu Ansa n'omumekerera nga toziraba. ne bagamba Kati nze olaba ffe twawugirako mu bidiba ewakafe n'emigo gyatukuba. Naye nze toli w'emukono nalabye ekintu kale it is omubeera mulina okwogerako ku nsonga eyo naye omuntu Simon aga amasomero gabeera abo bapulu attendant gwalabira abaana nga bazze whether you are muli mu budde obukkirizibwa oba tewali abeerawo kati kye neebuuza abaana bano tebatugambye enamba y'abaana bazze ku pool bwe bazze ne bawuga kubanga baŋŋamba wali ogenzeko omusabo baŋŋamba bw'oba oveewo omusawo muganda we bagamba totuna mabega abaana abo bakutte obugundi bwabwe mu kungujjo teri yatunuddeko mu pool bwati n'agenda Togwayo ne sound ogenze naye. kembadde ŋŋamba N'akalala kubanga bwe muba ideally by natural position ey'omubiri there is always this okyuka kati olaba ne weekaba kapiira nga kali ku puulu kalengejja okalaba okusinziira ku kye twawulidde nti omuntu yazeranga n'awuga bulijjo n'agwa mu mazzi so you expect nti omuntu aba agudde ye bw'aba yagudde taleekaanako ate mu mazzi n'akalala Yazze ng'agenda n'akalala kubeera akabuzaabuza mu mateeka g'okuwuga because amazzi ga puulu okay it is flowing water nesi ku speed ate nagasinga stagnant water ate it is stagnant water kitegeeza tosobola kuva ku kisaawe n'otuukira mu swimming pool n'osooka kugenda n'onaaba then nojja n'okola abamu bagwamu magwe Yeah, abavubuka naye bagwamu nga ngamba mu organized society y'essomero nga bwekola ki kiyinza okubeera ekizibu okuva mu straight ku kisaawe kati kalabye abaana bayinza okumenya amateeka but the thing is omwana bw'aba azze mu pool because ideally teriyo omuntu abbira lumu mpozi ng'olina ekikusika wansi nga kikusise n'ogenda lumu naye era bwe kiba Olwanako. kikuzza kati omwana teyaleekaanyeeko ye yabbidde bubbizi bwatu ensonga za seetayi zirina engeri gye zibuzaabuzaamu is it coincidental mumanyi kati mwe abasomye ku investigative journalism producing is it just coincidental ekyo kyokola ekyokuseetinga nkyagadde naye simu bakisasula school fees w'abaana singa basiriiwo olagawa kyokola nkyagala naye simanyi bakiyamba ddira nyokusigala nga yeeyagalanga bwakola ki no omanyi nze nzikiriza omuntu waba nsingako mu certain field sobola nkikubye wuwo ne Thailand omusajja baabimukwasa n'abiddiza abaki faapagana nabyo kwabitandika naye amazali bwe gati nga tumaliriza ensonga eyo abantu abazadde n'abantu ba bulijjo beetaaga okunnyonnyola okusingako ekyokubiri mu buntu Diana we tubeera wano emmotoka n'egwa kabenje bizinensi n'ekwata omuliro oki bagamba waayo wetambulireko gundi yagamba kibuze lubaale wa mutereeze so simanyi abantu baloga bannaabwe mpalana za mirimu ezo masomero oyinza lwe eyanoonyedde essomero n'aleeta abasomesa abasinga okuba ab'amaanyi buli kimu nekigaana bwe tumala otunula mu byonna nga olaba olwo ebitagatta mutambuleeko bw'aba nga si mutambuze bw'aba nga si mutambuze oli abantu nga si batambuze isomero emyaka gyali muri giro nedda se bayinza obba yesi mutambuze tomukaka omanyi Simon bino ebintu bikyabeera ku baana maybe abazadde abatali that aggressive naye mujja kubaayo ekintu yinza obutabasomero eri omuzadde aleppuke n'essomero because right now the onus falls to the ministry bano baana baggwanga they have to prevent them at any cost kubanga safety y'omwana because abo abaana babeera bawuga the ideal thing is pool attendant abeerawo
oba bamenye mateeka ate nze nekyesaayagadde omanyi am a student of public relations. You don't give a public notice nga mulimu judgments gwowa kintu kikyo kiri kati wogambira abaana abagenze mu puulu nga tebalina mu budde bwa kuwugibwamu ekyo kireke poliisi yejja okutugamba nti n'abaana akaseera ako then ekirala Simon okimanyi nti n'omuntu amanyi okuwuga bbira kituufu nnyo ekyo taata wa Alison Baker coach wa goalkeeper wa Liverpool n'ennyanja bagambe bakulaba uge Brazil naye geegamutta kati gwe mu public notice n'oteekamu twakizudde n'omwana eyabadde tamanyi kuwuga baali bamulabira nti tamanyi kuwuga nabe n'omusawo temusayira guni musango omusango gwa mwana omusawo wa poliisi ate oyo yayokyezza nze kankubuulire because omusawo gundi laka kyagisuseeko bambi because this is now the second day ne bagamba kati twale omuntu ababuulire ekyenkomeredde kati gwe bw'otuuka ate mu kuziika omwana n'ogamba ate n'essomero senka tebadde bituufu footage baali badde basobola okumuyiwa nze ndowoozaamu konti ekyo yali badde akola ki because era ne gundi nabadde ndaba ono omwami looya wa Nuupu sebuufu musisi era naye nalabye akabuuza n'agamba ekyo kyabadde gwe waayo kikyo ekirala okikereke so ebintu bikyali birungi naye ffe tulowooza essomero bali innocent omwana mukama amulamuze mirembe but era nga bw'ogambye that is something that has to be paid attention to ku campus zonna ezo because bayinza okuba by the way bali very clean mu kufa kw'abaana abo babiri bona naye nga oli atula tobeeranga kawo ne bagamba nti amayembe gaalinnyo abaana mu kiraasi ne gabalemesa okusoma naye kati ngeri gye tuli mukolera abantu kuba kati waliwo n'abantu abeebuuza nti naye nga musirise nnyo ku nsonga eno lwaki temulumba direct abo ababyogerako omanyi luno si lubimbi nti no tulina okukabala tulina lwe tulina okuggusa ate nze ndi wa byamizannyo bano bandese kolako kyokoze n'omulala atandikiraawo so buli omu akoleko kyakoze kati ffe tubagambye banga saawa kinsobola kuwa akatambi ne bakulaga omwana nga ajja n'agwa mu pulo ogenda kwogera ki naye ng'omaze okulaba akatambi ojja kwebuuza nti naye waki ebintu ebiri strange bwebiti biri mu kuhappeninga bikipinga onu nga bihappeninga mu kifo ekimu emboozi gye nalaba ku NTV that was a Monday story I think omukulu alina kiyayogera wazita yali Luko Wesigire ng'agamba nti ensonga ziri mu poliisi naye bagenda kulaba footage bamufunye balabe oba omwana yatuuka ku pulu ddala n'awuga oba ne mu kuwuga yavaayo ekyo kintu kiri very big by the way because omwana asobola okugenda n'awuga ne wabaawo abamujja ku pulu ne bamukola bye bamukola ne bamuzza mu pulu kati gwe bw'omusanga ku mazzi ogamba nti nno ki but even that time because kasita muva Simon kanku baboola abo balanze nkulidde mu baboola ne we babeera 5 oba 20 there is always ab'omukwano nga 2 3 kati kale tugamba abaana baamala okuwuga ne bava mu pulu ne bagenda tekuli anoonyeza bannabwe but roll call eyo bwekolebwa the immediate place to go back kino kakyabbi kiyiseeko wano naye manyino bino by'abazaaza emiza bali wano bannaye maliriza naye ate era saagala mwerabire tukizudde ntibadde kimotoka osazeewatadduka ebuddusi kino kakyabbi kitukoze bubi tosobola kuyita mu bantu bangi nawe oli mutitinzi nnyo mbadde sisuubira beera bwotyo naye nsonga diano bamadu badde omaliza nga tonnagenda maliriza kakyabbi kitukoze mbadde nkyabagamba ennyonyi bagamba simanya ennyonyi enjeru yekola etya kati no waliwo kino nti no waliwo kano nti esport ku kintu ekyeru kale it's okay kakati essomero lino lwakuba nti limanyikiddwa ly'amaanyi nyini waalyo w'amaanyi ndowooza ensonga lwaki incident zonna zi happeninga tuzimanya naye saagala mwerabye nti waliwo n'amasomero ge tutamanyi era nga waliwo accidents era waliyo n'abasomesa abakuba abaana omwana n'amuviirako okufa naye nga tuba tetugamanyi nga tetubitegeera ate kati we baali balina omukuba ne muwala gwe yali mukazi mukulu wikinga myaka 16 bana Diana abawerera abana namwe mutufuukidde nedda baabo oli mwana muto myaka 16 aba mwana abaana abo okimanyi nti balimu emyaka 2 ejja covid ekyo mukyerabira abo abaana bato omusajja yenna agenda ng'owuuba empala okugenda okukyalira omwana ku ssomero mu girlfriend somero limanyi kirisomesa somero ki somesa nursing ye aba mwana as long as you're not 18 and above wamma ne waba wa nursing ng'emyaka gwe atoola ku lw'omwana omuto era gwe asembeza omwana omuto n'omutaasa okubuyaana okubonaabona
n'okubula oba oyambidde ddala Katonda tulyogera tutya nti twayamba ate twabasomesa tetwabayigiriza tetwabavuba mu bunnya bwe batambulira amanya bampita ni Kurabongo oba Rimasam sinzira Kurabongo Charity Foundation kujja gy'oli mwana wa Katonda gwatugoberera bulijjo entagera azaagoberera obuweereza bwaffe okuva gye twatandikira okutegeeza nti tulina campaign gye tutuumye Let My People Go. Campaign entwagala okujja obuweereza Kurabongo Charity Foundation e Makindye. Kyekiseera tuve mu kifo ekipangise, kyekiseera tuve mu kifo ekifunda, tugende waka Katonda atuweeka Mmengo era n'atuwa n'amaloboozi munda muli agagamba nti tulizimbako amasomero, amasinzizo, naye waggulu wa byonna tugenda zimba enju, tugenda okuŋŋanyiza abaana b'oku street bonna. Olwo nno Katonda basinkaniraawo bayigirizibwe, baddaabulizibwe mu bwongo ne mu mubiri. Ekiseera nga kituuse ekituufu balikomawo mu kibuga okukyusa ekibuga n'ensi yaffe. Tusaba buyambi bw'okutukwatirako. Tuli mu kuzimba, tulina ebbanga kati eritasukka mwezi okuva wano. Okuva wano si kikolimo nedda twagala genda waka. Rent atususeeko ebikeme e Makindye bingi. Awo nno maaso go we tugira n'entebe okutuulawo okwogera naawe okutegeeza nti watambudde naffe kyekiseera tukwatireko nekino tukiguse tugusiza ebintu bingi. Akasawo ka seminti ka mitwalo 3,100, emmotoka y'omusenyu ya mitwalo 9, emmotoka y'amayinja ya mitwalo 16. Kyonna ky'osobodde danzikiriza nti gwagenda okutoola ku lwa kino kigenda kuba omukisa eri enjuuyo. Campaign eno tegenda kuleka kyekimu gw'anaatoola egenda sumulula ensawo zo, gw'alina ebirwadde ebikubonyaabonya, gw'alina famire eyuuga, gw'ebyenfuna ebyakwatibwa, alina abaana bakutabuseeko n'ebirala, gw'etaaga eddembe mu nsi okuwummula ng'okunoonyeza kwabula. Leka ensigo eno liba eddagala. Bw'onaatoola nkusabira awo nawe okutte Katonda azzeewo kiralo wa blessingewo. Bwagenda okutoola ku lumwana w'eggwanga Katonda agenda gu blessinga kiralo kuba kye yatutuma okukola. John 15:12 yatutuma kwagala nga naye bwe yatwagala. Tulina ozimba toilet ya bukadde 3.5 main building tugitwalaganya ebulako miliyoni 5. Abaana basuka 15 katubajja wantu batwaleka Mmengo. Tutandika obbateekerateekera mu ngeri entuufu. Katonda agenda kukuwa ebyo nabyo yayaanira singa otula ku lumwana omuto. Amadi bali akantu. So ensonga yo banendoza tugigwisizizaawo mweka tumalirize ku nsonga ya gundi. Nga tetunagenda kuyabuza. Ya Chezeni. Ani alina essimu? Anti kati olaba ezisimu tulina nini ngeyalabako gundi. Osobola kutracking essimu yo. Ng'olina yeba negwe yo gye bakuba basemba okutrackinga ng'eri ku bitaala yakoma. No kati kyengamba wengenda waawano. Nti kigenda kubeera kizibu ate nga kya buswavu nnyo. Nga batrackinze essimu nevugira mu nyumba. Omanyi bwe bagiconnectinga ku Apple Watch, omanyi okutako find my phone. Kyemanyi n'essimu agira baweeri naye tugamba nti yona egizudde. Naye mu kifo kye ngisanzeemu. Di professor yagiina atali big guy. Ndekifo kye ngisanzeemu kitiisa. Muli babi. Sobola kyogera. Naye bambi ndi kusaidia musajja si ayina essimu. Omukola omusajja abatukoze bubi nnyo. Nze ndi kusaidia musajja si ayina essimu. Essimu bagibye just banalaze okulya. Omusajja ayina essimu ennene gye bayita biso bisatu. So do you have an update kuva kwetwade nabejjo? Ebyaki. Amiri bamusabidde. Ahave mukate. Nga bwagambye nti wa firimu. Nalabye nga ali mu firimu awo. Ali mu katabo kayita Eddie Kenzo. The Return of Eddie Kenzo. Bakayita Eddie Kenzo bakubako omukazi laga nti oli munyiivu. Naye Ngasabire kuta. Mwonye. Omuwala nze wemba omuwala mutuga. Ntuga omusajja obadde onnimba wano ng'oli wayawukana naye Amiri. Omuwala ondaga nti oli nange eri wavaayo ate okaabira Omuwala yalina gundi. Ya muwalo. Namuwa script namugamba kaaba. Omanyi bakasitoma abayokulungula okugenda okulaba kwa Amiri nga bagula omuceere. Omuceere muwala asobola kikola. Andi tukira ensi ye yawuddemu abasajja ku sayidi eno n'abakazi ku sayidi eno. Kati omusajja ava e Masaka n'agenda n'ali omuceere wa Amiri n'adda ewaka. Ne twakizudde numbers ennyingi z'abadde mpereero. Omuceere.
Nemwe nyina akabadi kesitegedde. Yabadde alonda omuceere nga tuvudde mu byokusaaga. Yabadde alonda omuceere. Amaziga ne gajja nga tuvudde mu byokusaaga. Yabadde alonda omuceere awo. Amaziga ne gajja. Bagendolanga omuceere gutandise okutoba nga tebana kuteeka mu mazzi. Mulaba kino omukazi n'oba obadde wa mukoowa. Kijeewo ekyo. Simanyi wowe ekisomye. Omukazi n'oba wa mukoowa bwe bamutwala munaye kiruma. Naye mwemanyizo kyawanga mukyayi. Nedda kiruma oyina engeri gy'otandika okuyanga asembyemu. Kyova nti osobola okubeera ng'oli mu relationship n'omuntu. N'ekino tekize kipya abadde akimanyi. Ate omuwala talina nakusooka kufuna. Kati fe abakazi abamu tutijja otobeera na musajja n'omukweka. Ate kyeyakoze kibi omukazi talina kusooka kusooka kufuna. Lwakuba kize mbeki abantu bamugamba omukazi omusajja ono mujje mu kamera. Ate amujje mu kamera buli omu abeera ne byayagala. Nze wemba nga njagala omusajja wange asigale mu galala. Asigala mu galala. Wenfuna omusajja wange njagala mubalaga nti ono era nga kyekinsanyusa nze bayirayo lwakuba nti kale omuntu obeerako bantu baba bagenda kuvumaavuma. Naye nze nandibadde mbawazi vlogs zonna tuzuukuse tutya tulidde kati tukoze ebiki. Kuba byoyogera byonna obikola. Sibibalaganga kumale mulabye ki. Wange mwani maliko wafaanana. Yogera amazima. Wakola ki? Walabye ko wange wafaanana. Yogera amazima. Kyotuwadde kimala. Buli kivulu kye mwagendamu wano ne mutulaganga muzina ne mutulaganga mufuwa. Omanyi nali nkyaka downloadinga nga sikalaba. Kusitata si kuki? Ali eri ku TikTok. Je kali. Tekaliyo. Yogera amazima katulage. Sijjukira naye kale kanyizo bana kajjayo. Je kali. Nali ka downloadinga ne kava. Mwene yakuleetera ebizibu. Nekagamba this video omanyi video bajijja ku gundi. Bagamba nti this video is no longer available. Tekali wange mulala yakapostinga kaakano. Mulala yali akataddeko. Anti kati awutumumanje mbadde nkugamba. Ani? Wadogade tumu. Ani go mutamanyi? Oyo yesi mumuteekayo buli kaseera sikina ku. Agamba wuwe. Ewange mumuteekayo wange. Ono ye yakateekayo sinze gye kali eno wansi. Bambi. Nga muzina? Wow. Kali era gye kali badde bagamba. Nina mukwano gwange yakateekayo Mrs. Lozi. Neba naye gwe. Abakazi bakuyinako ettimu. Lwaki? N'ekiruyi simanyi. Lwaki naye kiri bwe kityo mulowooza obuzibu buvaawa. Bakambwe muko kirabika. Omusajja oba njagadde nnyo ne kibaluma. Kirabika ng'engeri gy'oli Arsenal. Abamaaniyo. Abamaaniyo balina eyababwendudde. Leka maaniyo yakuwendulidde. Kyesitegeera obuzibu buvaawa. Maaniyo yewangula tiyeri. Munnange sikitegeera. Muŋŋambe mujje muŋŋambe. Bagamba nti mmwe abajja nga muli wano. Mugira nnyo nga muli wano. Buli omu wamma akwatako nekyabasobodde n'olubimbi olumyako kyosobodde n'olekera omulala naye n'atandikira awo. So naye alime. Kiri nti ani alima ndi bwomu. Sabanyumiza byatuukawo. Haliyo kannayo story endala. Oli bwomu. Sifumba namu. Iye. Waliyo omulala. Yali mujjawo yakola. Simanyi kyamutuukako. Kati kali wamukolaki? Bannange simanyi kyamutuukako. Ate bagenda kugulira babuloga abalala bakuddemu. Andi babuloga beesiba ku mboozi. Nga terina lugendo. Tekutuuka. Baleta bisale bitakwatagana. N'olyanga naawe kutuddemu agitandise. Okitegedde. Nga tegguka. Abaana baayiba. Omwana yafumba emboozi. Naye ng'emitwala bali bagezi. Kuba balimu katrisi ke baateekamu nga bagamba nti oli sisita wange kyalina okukola emboozi. Kuba nze simuwala simanyi nti oba sisita wange. Sikonzi basisita wange mbamanyi. Ne bateekamu ate mbw ate mukwano gwange ne tutandika okwebuuza which is which. Omuntu ono tumumanyi nga. Awo bonna bali mu kufumba mboozi ng'enywere. Era abantu kye basinga n'ensi yagigaana. Nze gwe siddamu. Ebintu kasita biba nga si bituufu. Yagaana yaguguba. Nono nga sente meka mitwala 26 ne babagabanyagabanyako abo nange bali ku mboozi. Naye bambi naye ali eyo ndowooza bagamba bannali nfaaki. Sina mujja wange. Sina mujja wange. Ani yagamba nti nina mujja wange. Tuveeyo. Simuyina. Mane tuveeyo. Sajja muliko bwomu. Wow. Oyinayo omulala gwomanyi. Sadya nojja sala ensawo nzeeko. Olina kondo. Ante mwagala amazima. Masa amakalu. Bannaye. Era tukyali ku simu esimu mbo big eye maya gundi. Naye nga tetunadda ku tuyizo tulindeko. Nyina akatambi obeddako endaba principal. Mulowooza obugezi yabugjeewo obutristing ekibuuzo ekyo amangu ago. Principal muleke. Nga mugezi abantu ba principal bakoowe baleke.
just nako ketogedde kana ak'okumakya saagala mukasi kaagala mu busungu buva ku ggumba bwanti bano bakateekayo ku makya bajja kaagala nga kali layiti principal mwagalira akawungeezi nga mmaze essaawa zinali Boston balinayo convention egerayo buli gwa 8 yatuuse olunaku olw'eggulo agamba atya musajja wange Godson awe Boston mu America Sandise okuba oluseke mpola ku programu ya ampaayo ku ssente wiza ali mu ddwaliro ateze tumira tampa wiza ali mu ddwaliro sandu ateta yamutomedde amagulu mbateta yamutomedde yamutaddemu omanyi omwana obeeramu ne kalikosoka n'omukubamu bukiboko bubiri obwo ne what could be the problem kubanga taata w'abaana bo busungu ki obuyinza okukulinnya ndowooza bagamba mulavu nti mulavu mba mweyagala oli alina okukubako ndowooza kati ate bakozeseza nnyo okutomera emigo nti luli bakubanga bukubika tutomera butomezi kati laavu okulaga nti nkwagala ija nekutomera nekukutula amagulu ago komyawo engatto yempya mama waabwe ajja kumwetondera mama wa Wiza family mayanja family nati kati luli eri nga bwe yasirika luli nga bwe yasirika luli nga bakubye teta ndowooza ne kati oba asirike mama bamubuuza teta talina maama we gye bali bayogera ne bakoowa bazadde bateta bacomplaininga ne batuuka n'okusindika bagamba teta akomewo teta nga ayagala kusigala na mwami we n'atuuka nga takyayogera ne family because of her husband nga lwanira mwami we bamutomedde amagulu abiri kokka omanyi balasita abo balaba akuba ekikoola n'akuba omuti agenda otuuka wano kyekimwewaza n'abeera wano nawali wano kati teta agenda obbala olaba katulanga gwe bwoli awo osobba nga aliko wano n'otuukako mu relationship n'ogamba n'otuuka n'ogamba bannaye kangumireko wano kasita ntuuka kumuhavula naye I think omwana oyo yakwatamu munne waliwo laavu esukka Wizalaika yakwatamu mwateta waliwo byoyaba byali birala labono byali birala ngate zinabanga teta yaloga Wizo teta ate yayagala nnyo Wizo n'atuuka nga lawo omuntu byonna mbimukoze biweddeyo kakati nange kitegeeza omuntu yasazeewo abeerewo for better for worse natandika naye okumwagala ebya serious naye ekyamudduse eri kyali kirala namugamba omuti ogwetoolwa clockwise nagwetoolwa nti clockwise bwati kati laavu yakyukamu eri babonyaabonyeza tete emirundi gyonna mukazi wattu n'aguma I think wano yagambye why kanveemu omwasi ate omukazi omunyarwanda si bw'obusungu omukazi omunyarwanda ate bw'asalawo aba asazeewo asobola ekitiiso mugende ku YouTube yange mpozi gyeri omwana ng'anyumiza emboozi be bantu abakyasinza okubeera n'omutima oguli bold omutima ogusalawo kati osobola omukola byonna n'aguma kuba bagumiikiriza ate n'aguma paka watuuka n'agamba kino kyetaagisa ate bw'aba kirowoozaako nagamba kikolera ddala nga teyejjusizza n'abagenyi abaliwo bonna bwemba wakubalungira akaatu nabaza okukyala nazo kimba omunnyo bonna n'obawa bulungi nnyo n'agenda kyekyo ekibi Mukama ndowooza kye yabateekamu kati eno emboozi y'ebbaala gundi ey'okuleeta abaana yabadde etya nze okusinziira ku kye nnawulidde nti babadde n'obutakkaanya abo ng'abafumbo kati mu kubeera n'obutakkaanya ekirowizo bino byabeera mu mabaala yabadde wa Shaani awe Munyonyo munnange nga teta ajja aleeta abaana nga bamuterawo awo nga bayombayombamu awo nga beekubakubamu awo buyiyiyi ng'asimbula agenda ndowooza kimugamba mweno Benz gye bamuwanga ekirabo kirabika sategedde emmotoka ki saategedde naye kyonna kyekiri ayinza obba gye yabaddemu ekirabo UAT bannaye ate webanga yeeriwo obudde nga yeegulikako omwana yagadde munne aleeta abaana yeegulikako katate munnaye aleeta abaana ndowooza agenza olaga abaana bange mbamulekerawo kya wano eno omwene empewo akomawo abakima kati mu kukomawo abakima bawanyisiganya anyiiga bene tagenda tugula matuwamu akantu akalala abasajja ennaku zino ayitawo nga tukola aba asiimye obudde bwaffe abumanyi aba asiimye abasajja ayitawo nga tukola
yiye empya Lexus mpya baba oyo mudabe nze nali njogera naye lulini emotoka okuyitawo tekimaze neggulo mama sikankubadde tulaga motoka gyemugamba kati kimala kiri sigatta kopi wano on your story badde evudde nga bw'ojagala sigattako ojizo jono wamma badde okyatubuulira so receiving a sente kiki we obusimu obujje kajje alina gwe yasuubiza ssente obusimu obwebiri yakenda mukyabukwata alina gwe yasuubiza ssente naye okolanga ekintu ekiramu tunotamusuubiza ssente notamuwa musuubize nga bw'omuwa kawuggana wamma kati ono aleeta abaana kati teta amalano n'abaana be amala kima abaana be amala okukima abaana be ng'awera wiza atekuteekawo embeera ateekawo embeera agisimbula agimutuusaako amala ng'agyolekeza yagimutuusizaako butuuza eseze alina bbanga yamukonedde wano wabbaashi ewashani washani omanyiyo but still naye ndi kino nze njagala kyogerako bwe nti nze nalaba yangambye tamanyiyo naye njatandika okugendayo naye si wala nno munna naye laba nze endowooza yange ekisooka wiso yeetaaga obuyambi bwaki butya okumujjanja mudwaliro ani agenda omujjanjaba yamukonye balaba omukazi ono bw'anaagenda kiyinza okuba ekizibuiza okufuna omukazi omulala anaamutegeera nga teta wabadde amutegedde so ate singa wizo abulwa omukazi anaabeera mu bulamu bwe kuba osanga nga wizo mu wiiki asobera on and off emirundi ng'esatu naye asobola omalako wiiki namba ng'ali off so yeetaaga omuntu amutegeera so nze ndowooza ate anaamugumira yeetaaga family you should get involved mulabe wizo engeri gyayambibwamu buli family lwebulawo ajja omwenge gujja kweyongera omuti gujja kweyongera emirimu kati si mingi nnyo depression eyo akasente tewali naye ate olaba naffe abakazi sometimes tunyegerezebwa ofumbirwa omusajja wange omwagala omala omufumbirwa nga omwagala nemufuna misunderstanding zolowooza nti mwe zibalemye okusolvinga mu ababiri muganya okukwatagana n'ogamba oba nnoonyaani gwe mba nzingizaamu n'oti ogamba abeewammwe ng'olaba ogenda swaza bbaawo oba abeewaffe tebeerabira tebeerabira no bayinza n'obutakulangira naye ekintu kyoba okoze omwana waabwe kibasigalako nti nze ne bwe tunasigala ngeno tuleeterezezza omukwano guzzeemu bali tebajja bitegeera tebasobola kwerabira ekyo nze osobola okuneerabiza n'omukwano bwe ŋŋamba ati ate nkuloopa ewammwe nkulekera ekitiibwa ekyo oleme kuswala waffe ate they take us for granted nze nyina omuntu gwe sandyagadde byogera hambireke mulekera ekitiibwa kye naye yakutekinga for granted ebintu ebyo bambi ennaku olina nyingi at heart si nyingi nedda nedda nze nyina nedda kati kankyogere kati natuukirirako nazaala wange ne mugamba omuntu ankola bwati ne bwati nga byonna abiwakana nenzigyayo bwino ne mugamba obadde okimanyi ne kinaakikola yangamba tambula ogere mwana nga tasobola bikola ebyo. You understand? Mama daga. You understand? Yeah? Nti mutusindiikiriza tuzze wammwe mutuyambeko tutereze obufumbo waffe. Wowe ntukira kujja omukuloopa kitegeeza I want to reconcile with my husband. Biganyi njagala mutuyambeko biterere naye bw'onsindiikiriza ate nga neno byatulemye okusolvinga ondese mu bbanga neesalirewo. Banyazaala banne mukyuseemuko. Naawe tobeeranga nnyazaala oyo bambi. Sijja kubeera. Beeranga nnyazaala mulungi bambi ng'ofa bambi ku baana bo. Gwe ofuna nnazaala ng'akuwuliriramu ng'asobola okumanya nti kati wano biganye n'abayambako ne mutuuza ensonga zammwe ne zitereera. Gye bali bambi. Kuba oli gye babeera tebanyiiga olowooza. Nze wali abantu abamu kati be nnata. Era nga oba onkwana nkubuuza ovaawa bunga nti ova butambala nakubanze newuunya maama wange alina laavu nnyo ku mukyala wange simanyi oba yavaava mukyala wo tannakunyeeza bamaama basala eddiiro gwe maama asala eddiiro maama aba mukwano gwa mukyala wo nga talina kye yakkoze era omugamba omanye ekintu ekiswaza ng'okiraze muntu we aye nakulaga mbu ye tekisoboka with evidence nga sikirage maama wange ate yajja nnyiga nnyo
sikirage baganda bange obachi gwowo gwosobola mama ine byasobola okugamba nobyo mtu mwana yange kino nakiro point oba nekyo kwikalo yinzo butakikiriza kati kino kyetutera okukola basista baffe kibatera okukola ojja nomugamba sayima akola bwali batenda kakasa ananga gasajja nga gasiru kanjogere naye bwambwa kati omukazi wakyo oleka mu message mu simu naye nga bambi gwakulekedde nti tugenda kikola akolekedde essuubi eriri bwasege kati ekibi kwe kulagirawo omukazi nti tetulina tetujja kukola tetujja kikolako tetwalina senga waffe rest in peace noli senga nze nali mwagala nga amanyi okuzannya obwa midfielder nga buli maama waffe bwaffe tata waffe yalina abakazi bangi nga buli maama ajja amulaga tata yabadde yakamwogerako yali mutyabadde yakamala okwogerako ngayagala abaana bo tubazimbira awo bakazi batubadde bagamba omwami waffe ensonga zaffe zakolako paka kugenda teyazikolako netisa kuteekamu ku ssuubi kati kitegeeza nti abazadde abamu tebamanyi loolo yaabwe beekubiira ku baana baabwe ekyokubiri ayebeerabira nti tukuze nabo tubasanze bukulu tulina embeera zaffe ze twakuliramu tulina empisa zaabwe nabo balina ezaabwe katukuze tulina okukwatagana kati n'ekirala abazadde abalala nga mwali bubi omwana n'afunamu ku ssente nammwe olumu mwerabe omwana n'afuuka katonda nze I cannot become God mu maaso ga mama wange siyamba mama wange mmuwa ne bwe neekyangira omutima gumala ne guluma ne ngamba mukadde kamuteereko kati abazadde abamu omwana yabatadde mu bulamu bwe mulimu kakati omukazi gwokanya twayogera omusajja tebamukola naye ng'ate omukazi ayita mu buzibu obukaki kale tumalirize bane ekibuuzo kyetufunye kati olaba lwasa abadde atambula oli nga si mutayire banaamusiramula bagenda mutayire naye kati tebamumaleko bumazi kyogamba wenamulabidde abadde bava mutayirira ng'ayimirira anasigaza agenda siramuka kati okusiramuka of course tugundi esooka etteeka erisooka tayiri jika lwase emyaka gya lwase tebaba batayirira giwona mangu naye lwase nalaba ng'omutayirire wamulaba walaba lwasa tewabulaba gwe mu vidiyo nedda ovidiyo tewabulaba walaba lwasa gwe ovidiyo tewabulaba nze okusinziira ku kyennaera kyovalaba nkugambye kiguddeko kyovalaba nkugambye kati olwo banamusinjukira bulunye bwe nzijukiranga kubanga nalabanga kyekisumuzo bwe kiri nendeyoza naye waali atidde mulaga bannange ate olumu yeerabira agabaleka sibanga nakali nedda baaba God forbid lwasa omulya sisobola wallahi mbabuulire kati lwasa nali njogeddeko naye era nakiŋŋamba alaali naye sisobola nze si buli musajja nti ngwirana naye nze mu bulamu bwange obwensi ne bagamba nteekayo omukono gwange kirala ku baganda oyinza obutakuteekayo kituufu naye kati nze nkubuulidde ekyange lwasa nedda kate kati okusinza ku kiki yatulagako ntiddemu ate bwe after tayira nasigaza ki kyogamba ali bwati omusananga munjigo baaba mu vidiyo eri lwasa yakogga nnyo naye tubaga buli kimu naawe tubalenga kufa wadingira nze gye nalaba yewalaba yali etya kamuyisaamu bubi bannaaye bannaye tayiri simanyi wegenda kukwata mutuuka mutayiri omusawo n'akana atuka bwata ate bayirayo bagamba mutayiri sawa ya tayiri etuusa mukulu lwasooka kasa asooka kubuuza mukulu lwasa kyoyingirira okimanyi omanyi kino kyokola omanyi kino kyokola kigenda kuleka tayo nga kutoya abasajja ositamako nsitame banna were bulungi
Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa Muna